Dr. Barakallahu fikum nga tunatera okufunza ebibuuzo bikyali bingi naye akadde ndaba katulidde empinga. Dr. ono abuuza twawula tutya bid'a ennungi ne bid'a embi, agamba ye Fatuma. Ekisookera ddala kyetaaga kukisomako. Okusoma kuki? Ku bid'a? Ku bid'a. Dr. mufunza bid'a kyeki? Ansa ya bid'a tosobola gitegeera nga togenze n'osoma. Mala kusoma. Kubanga bw'onooba tobisomye ojja kulowooza nti byonna kyekimu. Nga tolabawo njawulo. Tolabawo njawulo. Kati okugeza. Zino emmotoka zetugira ki? Zetuvuga bid'a. Wangi? Butereevu. Emmotoka gyetuvuga bid'a. Bid'a. Zino essimu ez'omu ngalo. Bid'a. Luno olutimbe lwe tuliko bid'a. Ate nga tuyigirizaako abantu eddiini. Naye abaffe bwe bagamba bid'a bye bategeeza ebyo. Kati kyova nkugambye nti tosobola kutegeera bid'a nga togenze n'obisoma. Kati bw'ogenda n'obisoma abasomesa babyanjuluza bulungi era babinnyonnyola bulungi. N'otoddamu kubuuza kibuuzo nga kino njawula ntya bid'a ki? Ennungi netali nnungi. Kitegeeza nti waliwo negative ne positive awo. Kakati bw'omala okubisoma kikwanguyira okutegeera kye bategeeza n'ekigambo ekyo. Yes, mu lulimi Oluwarabu bwe bagamba bid'a lugatta byonna. Ebirungi n'ebibi. Kasita bibeera nga bizze oluvannyuma lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam tebyaliyo. Mu bufunze Nabbi teyabikolako. Kigatta bino kati nga essimu otuzizaayo ku ky'emmotoka ne kigatta emmotoka Nabbi teyagigatta ennyonyi. Sinajindi asobola kuba teyagiraba nako. Teyabirabako, tebyaliyo. Ebyo bipya. Subhanallah. Ebipya. Mu myaka 1,400 kati tuli mwana mukaaga. Tebyaliyo. Mmotoka tezaaliwo. Tebyaliyo. Mmotoka tezinnaba kuweza myaka 2 kyanga zitandika kukolebwa mu nsi mu Uganda. Mu nsi yonna. Supuho. Yes. Ngolo tuli ku kikundogoyi ngamia. Bali ku ndogoyi, ku nfalaasi, ku ngamia. Nga mmotoka tewali. Ngampya nnyo. Yes. Kale kati eyo yonna mu lulimi Olwarabu biyitibwa bid'a. Kamera bid'a. Zino engoye zino zolaba twambala zino bid'a. Amasaawa gano ge twambala gano bid'a. Kati kigambo bid'a kisooka ne kigatta ebyo byonna. Kigaziwamuko. Yes. Naye ate bw'oba ozze mu bannashariya bannaddiini bwe bagamba bid'a tebategeeza bino. Tebategeeza mmotoka, masimu, kamera. Bategeeza ebizuulibwa mu ddiini nga Nabbi si yabigira ki yabisomesa. Kibategeeza ne bid'a. Nga kizuuliddwa mu ddiini. Nabbi teyakisomesaako era teyakiragirira abantu mu kikolenga. Ekyo kyekitiibwa bid'a. Kati gala amasimu si ga mu ddiini. Essimu si ya mu ddiini. Naye ate bid'a. Okikola nga olubiiramu mpeera. Okikolera mu ango ya ddiini. Kati okugeza nga omuntu ayinza okwekuba olujegere. Yeekuba olujegere emugongo eyo neeva omusaayi neyeete n'ekiso n'atiirika omusaayi ajjukirirako ettemu eryatemulwa muzzukulu wa Nabbi Hussein ibn Ali. Ate neyeetema bwetene? Anti kati abantu baakizuula baakireetanga bid'a bajjukirireko ettemo eryaliwo nga batemula muzzukulu wa Nabbi. Kati ekyo Nabbi yakisomesaawa nti mujjukire ng'ettemu erinaakolebwa ku bazzukulu bange. Kati eyo ye bid'a. Ndaba gye tulaga. Ekyokubiri omuntu olwokutaano nga lutuuse Friday tusala Juma. Wano e Uganda tebasooka kusala Juma lubereberye. Uganda Juma yajja luvannyuma. Baasaalanga Zukuuli. Juma twali tetugimanyi.
Sheikh Abdallah Ssekimwanyi rahimahullah ye yasomesa ng'agenze Makka okukola hijja. N'akomawo wano ng'alabye ab'e Makka olwokutaano basaala jjuma mu kifo kya Zukuuli. Ate ffe Uganda tetumanyi jjuma, tukumanyi Zukuuli. Kati bw'akomawo wano n'agamba bannaye kambayigirize bye nalabye e Makka. E Makka twasadde nga olwokutaano olutuuka saa 7 tusaala jjuma so si Zukuuli. Tukuŋŋaana. Kati akisomesa bw'atyo nga wano abantu tebamanyi, tebawulirangako ekigambo jjuma tebakimanyi bagamba olaba aleese obutabuliiki. Tebagiyita bidya nti azudde mu ddiini. Era bagiyita bida. Era ne bamulwanyisa okwagala okumuggyawo. Naye abasomesa abagamba bannaye ne bwe munaagenda nammwe e Makka mujja kukiraba nze kye nalabye. Ne bwe munaabuuza abayivu mujja kukiraba. Olwokutaano baatukkiriza mu kifo kya Zukuuli tusalemu ki? Juma. Era nga bwe kiri. Nga kye kituufu. Naye lwakuba twali tetumanyi. Kati ne wabeerawo abakikkiriza, abalala ne bakikuba ne bakigaana. Abalala bakikkiriza, abalala bakikubye bakigaanye. Kati ate wabulukawo abookusatu. Ne bagamba nti ekibaawukanya Juma na Zukuuli byokka kintu kitono. Kati ffe tubigasse. Batya. Tujja kusaala Juma, mwabajjuma mutusanyukire. Tubaye tugatteko Zukuuli nabo abazukuuli mutusanyukire. Enjawukana ziveewo. The same day, same time. Same day, same time. Otumala Juma. Tumala Juma. Allahu akbar, Allahu akbar. Shada katika masale dhuhuri. Naam. Bida. Eyo Zukuuli yawo ekintu ekitaliwo. Eyo Zukuuli ey'olwokumeka? Ey'olwokutaano. Ng'omaze okusaala Juma. Naam. Eyo bida. So ng'osobola okusaala Zukuuli nga tosadde Juma. Oba omisinze Juma. Oba omisinze Juma, saala Zukuuli. Okay. Awo tewali buzibu. Naye bw'ogatta Juma n'oleeta ne Zukuuli bida. Kuba okiruubiramu mpeera. Si bwe kiri? Tokikola okuggyako ng'onoonya mpeera. Tageti yakufuna mpeera. Buli kyonoonyamu empeera. Nga nabbi si yakisomesa era si yakikola, yeyo bida gye bategeeza wano. Okay. Yes. Ye bida gye bategeeza wano. Kitegeeza okuvunula kwaffe kwe kukyamu. Kwe kukyamu. Buli gye tulaga yo bida. Wala bakugambye nti okukitegeera obulungi kusoma. Ddayo osome. Kale mu bufunze kyekigambo ekyo. Kitegeeza mu bufunze daktari kyotegeeza nti bida ye muntu ogujjawo ekintu mu ddiini ekitwalibwa nga ibaada. Okuleeta ekintu mu ddiini nga ibaada nga tekyaliyo. Tekyaliyo nabbi teyakikolako sallallahu alaihi wasallam. Oba okoze bida. Kitegeeza tewaliyo bida eri Hassan. Ng'okyabuuziza nti twawuliremu bida ennungi. Tebiriiyo. Bida esigala mbi. Ebirungi bisigala birungi tobigattako bida. Juma esigala Juma. Oleetera zuhuri ku Juma. Ovuddeko. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair.